olw'okwagendako omusolo gwe bakwestimatinga. Abasuubuzi bano abeegattira mu kibiina Kimukono Traders Association basinzidde Seeta ku Mars Hotel mu musomo ogutegekeddwa ekitongole ekiwoza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority nga bali wamu n'ekibiina ekitaba abasuubuzi ki Kampala City Traders Association Kasita Uganda n'ekigendererwa eky'okwongera okubangula abasuubuzi ku butya bwe bayinza okusasulamu omusolo. Wano we basinzidde ne balombojja okusomooza kwe bayitamu naddala eri ekitongole ekisolooza omusolo nga bagamba nti kibatulugunya ebitenkanika nga kiyita mu kubabinika omusolo omungi. N'obeekoyima ng'osasudde era nga ne risiiti babikuwa ate bw'oyingira wano ate nayo ne bakukyaginga. Kati mbadde mbuuza emisolo egyo egyeyinza kubanga mugibalagijja ku mulimu gw'omuntu gw'aba naye ng'anoonya kikulu. But still, you know, I will not start over something. Bagenda bachanze kola chi. Income tax pay as you earn. Omusomesa okuva mu kitongole ekiwoza ky'omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority Afsa Seguya asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'abeerako amagezi gawa abasuubuzi. Ekyandibadde kisinga omutuufu bw'oba tonnasimbula wabaawo okusoomooza wandibadde ojja ewaffe n'otugamba nti ttiini eno nsaba mugisirise. Waliwo ebitatambula bulungi tugisiriseemuko. Bwe tugisirisa kitegeeza tagenda kuyitako musolo, tukulinda paka lw'oneetereeza okomewo tuge nti kati tukole eki mugizuukuse gye bayita reactivate ne deactivate. Tulyoka tetudde ku musolo kubanga bino byoyogedde byonna nze bwe mba mbala omusolo expense zo mbikukkiriza n'obitoolako. Mukyala Seguyo era agenze mu maaso n'ategeeza abasuubuzi ku mugaso oguli mu nkola eya e-freeze. Ye Nabuti munda agenze eyo tajja kusobola ate kudda eno okole invoice kati ye asobola okukozesaako mango buli gwatunza webiseera ebisinga batunza wa final consumer n'amukolera kamukoledde ka receipt oba ka invoice n'atambula n'ayongera okutunda. Ate naawe kikuyamba eno ku head office okumonitoringa sales ziri kubanga buli bwateeka mu kyuma bw'ati nti yatunze eno oba olaba wa system y'emu. Prose Musoke nga board member okuva mu Kasiita asabye abasuubuzi okulaba nga buli omu abeerako n'ekibiina mwe yeewandiisiza kibayambeko okukolera awamu. Emisomo gy'okuba gino kati nga Kasiita ng'ekibiina gavumenti esobola kukola nga tulina na bibiina bino bya private tubibanga ba stakeholders tukatako ku gavumenti. Kati ensonga emu kati nga budget ey'omwaka okujja Kasiita abaffe yatuyise dda okwoya ebirowoozo byaffe kati naffe bwe tujjamu mmwe ebirowoozo ebimu tubitutte nti bemwemulugunyamu tuwoya ebirowoozo byaffe nga tebalinakola budget ey'omwaka ogujja. Era kati olwedde ebirowoozo byaffe ebimu kati ng'ebyo bye tubinootinze naye olina kubimanya ng'era oze mu mukuŋŋaana nga zino ate era ng'olina ekibiina kye weegattiramu kubanga bw'ojja wayeekwemulugunya kwamwe kati mpulidde wa booda alina kyawaddeyo kireemulugunya. Mpuliddeyo madaamu agambye nti lwaki tebagamba ku bannamwandu waliwo enteesateesa ng'ezo olina zifuniramu wano era kati ffe nga Kasiita mu paliamenti batuyita. Amyuka ssentebe w'abasuubuzi mu Mukono Kisekka Richard asabye abasuubuzi okwettanira ennyo emisomo nga gino kale basobole okumanya ebibakwatako. Era asuubira buli muntu yenna asobole okufiisa akadde nweba owadde dakiika 3 nsobokera sigala kyekimu. Bayogedde ku bibiina bino twegattira wamu waliwo eddoboozi ery'enjawulo era eryewamu lisobola okuba nga ttambula nalyo. Bukyanga njega y'ekiteezeggwawo mu ggwanga ne wabaawo okuyimiriza okuyiwa kasasiro oluuyi luno. Kino kireetedde kasasiro okutandika okuwera ku nguudo z'ekibuga Kampala olw'obutaba nawa watuufu bwe bamutwala newankubadde nga by'ebitundu ebimu abadde ayoolebwa n'atwalibwa. Wabula bba abantu mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo naddala mu Kisenyi ku nguudo nga Musajja Alumbwa, Nkooyo oyo n'endala kasasiro akyabeetuumyeko ng'anaatera okuziba amakubo era ng'oluuyi olumu olw'ekkubo lwe lukozesebwa.
Abantu ab'enjawulo okulinana kasasiro ono kati balaze obutali bumativu bwabwe olw'obutalowoozebwako era nti bandiwalirizibwa kale okuggula enguudo ezimu kubanga kitaataaganya entambula y'emirimu gyabwe. Abamu ku bakolera okumpi n'ekifo kino ekikuŋŋaanyizibwamu kasasiro nga bakulembeddwamu Charles Kagame ono ng'abadde atundirawo bikajjo bagamba tebakyalina baguzi yadde n'omubwati nga badduka bagamba nti batya okulwala bakira we beekokkola n'ekivundu ekibayitiriddeko. Lwa kasasiro sikyalaba kasitoma wadde n'omu buli ajja ngamba gwe ani g'ogenda okulwaza badduka buddusi kati ebintu byonna byesibye abantu tebakyatunda mmere bitusobedde. Kansala waffe naye byamusobedde simanyi oba kisimanyi mutuyambe bannaye bekikwatako batuyambe. Amazeewo wiiki namba agenda mu wiiki namba naye nga eyo wiiki yonna sikolanga wadde n'ekikulu zitategerekeka ate nga n'obujjanjabi butono osegeera kati engeri gye tuli mu ghetto waliwo abantu abafumbira ebyokulya ku wantu wano waliwo amaduuka osegeera abantu tebakyagulana byakulya by'abantu lwa nsonga lwa kasasiro. Moses Kavuma omu ku bakulembeze b'ekitundu kino ng'ali wamu ne Sserunjogi Stephen bagamba nti bagezezzaako okutuukirira abavunaanyizibwa mu kuyoola kasasiro ono aba kampuni ya Nabugabo kyokka ne babasaba emitwalo gya 30 ensimbi ze bagamba nti tebalina era zibeekubya mpi. Nakwata essimu yange nenkubira aba Nabugabo nembakubira ki nembakubira bajjewo kasasiro oyo ne baŋŋamba bote banafuna nteekateeka zijjawo kasasiro naye ne bagamba nti tebaagala muntu addamu kuteeka wano kasasiro tukole ki tumukuumenga era nga kye beetaaga ssente nti abantu b'omu kitundu bagamba tebabasasula ssente kyesimanyi tebakola ki tebabasasula naye nga baŋŋambye tebalina nteekateeka n'emu ekola ki ejja kujjawo kasasiro nganze sikyamaani kitundu kino nange nalumiddwa nnyo. Ono kasasiro waneeno amaze ebbanga tukutendooza mu wiiki nga 3 kati nga kasasiro ali bwati kujjudde pampa kujjudde embwano n'omukyalo omu yabaddayo kyano kasoli naye yavuddewo. Nabugabo yeeyolaane ewaffe bulijjo kasasiro naye twagezezzaako okumiiza emmotoka ya Nabugabo ne tubagamba batuyolere kasasiro baatusabye emitwalo 30 okutugirawo just emmotoka emu ate nga ntini. Naye kasasiro bamuyoola eri mu zikalina mu bitundu by'abagagga kuba ne mu galagi bamugjeyo kati bajjanga ne batuyitako ne bagenda mu magalagi ne bayoolayo kasasiro ne bagenda ono yenna n'asigala ano. Bano bagamba embeera eno bwe bateyanguyiddwa kyandiviirako abantu okulwala endwadde ez'obukyafu nga tukitegeddeko nti abantu babadde baagala kumukwata bamuyiwe mu mwala. Kasasiro ono ali mu maaso ya ddala gye nkolerako naye kasasiro ono empuyaga wejja mulimu ebiveera ebyo byolaba ebiveera empewo ebitwala n'ebisula mu mulyango gwange ogwa dayali gye nkolerako nga ebimu biriko enswe binyonka enswera ate tekyetagisa nswera mu mataye. Nze mbadde nsaba kati nga bw'olaba kasasiro ono nga bw'omulaba ekiri eno munda kiyitirivu nnyo abantu bagenda kulwala kolera abantu bagenda kufa n'abo abali mu palamenti abali mu minisitule abali luddawo mu maofiisi leero mbadde nsaba n'okusaba ababaka ba palamenti sente ze tulina bilioni 5 ezigenda okuteeka olukuŋŋaana e Masaka bakwatibwe ekisa olw'embeera gye tulimu embi bazikyuse baziteeke kuki ku kasasiro kwegamba tufune ekifo ekirala bajje mu by'obufuzi oba oli wa NUP oba oli w'NRM oba oli waki kati wano tuli ku kintu kikwatagana ku bulamu batuyambe basobole okuyoola kasasiro ono. Tunoonyezaako abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eno ku KCCA era ne batutegeeza nti ensonga eno bagikolako ng'era nabo buli kadde babeera beebuuza ku bakama baabwe ababasingako wabula we bijjidde ng'olunaku olw'eggulo mu lukiiko lwa kanso ya KCCA olwatudde okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'embeera mu Kampala oluuyi lw'omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago lwalemereddwa okuleeta alipoota ku nsonga eno newankubadde nga ye Lukwago yategeezezza embeera nti yakwongera okusajjuka olw'ekitongole tekibawa amafuta okuyimiriza okugabawanga olw'ebbanja ly'ebanja. Nga baganya IG aganye okufulumya alipoota palamenti nayo tennasalawo ku nsonga zino totale tusazeeko amafuta tewali atuyamba obumbye 16 bwe yasuubiza bujje wano tukole ku bintu obuva ku byategete tezirabikako tugenda kuggalawo siteholo. Olukiiko gye lwaggweredde ng'amyuka nankulu wa Kampala Engineer David Luyimbazi asabye baweebweyo ennaku 2 zokka okulaba ng'embeera bagizza mu nteeko. Omu
omukolo gw'okubaguliza ku bantu nti ekkubo lino lyakuzimbibwa gwaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka guno era pulojekiti eno ya kilomita 13 kampuni ya China eya Zhongmei Engineering Group ye yaweereddwa lukusa okuzimba oluguudo luno okutuuka ku mutindo omulungi era abavujjirizi b'ensimbi y'ebbanka y'ensi yonna. Pulojekiti eno eya KYM emanyiddwa nga Koboko Yumbe Moyo Road Corridor yakuwemmenta ensimbi za $308 okuva mu banka y'ensi yonna era abavujjirizi bano bakuyita mu International Development Association for Host Communities and Refugees okulaba ng'oluguudo luno luzimbibwa. Wano Alex Otim nga ye yinginiya akuliddemu eddimu lino okuva mu kitongole ekizimba enguudo ekya UNRA ategeezezza nti ekyali kibasibye okutandika okuzimba kwe kubanga obukwakkulizo bwali bungi nnyo okuva mu bavujjirizi aba World Bank. Generally, as I've told you, that management of World Bank projects, donor-funded projects generally, you have to first come up with all those covenants that you signed. You should first comply to them before you start anything. Ngeddeko nti obumu ku bukwakkulizo bwe babawa kwe kwali okusooka okufuna empapula ezikakasa nti okuzimba kuli mu mitendera era nabo kye basoose okwekenneenya. Among those covenants, he said before we start anything, we should make sure that the environment, social issues and management plans and impacts, the documents required should first be approved by the bank or no objection by the bank. Nakakasizza nti omwaka gumu ogwabaweereddwa tegubamala nabwe kityo n'ategeeza nti banka y'ensi yonna bagisabye okubongerayo akadde. Definitely, you can see the time frame is very short. A road like this, you cannot finish it in 1 year. We have also already hinted to the bank that we will need extension because the delays that have been occurring, you can see them, they are really delays which are not apportionable as a blame. Oluguudo luno wadde nga lwakuyita mu district ya Koboko, Yumbe, Moyo lwakugatta district zino ku nsalo ya Congo kosa ne South Sudan. There are delays which have occurred and the delays have affected the project implementation period. Right from procurement, right from conception of the project, it has affected. And we are having the grant period until December 2025. I would, at this point in time, say that we have actually 1 year of implementation. Because what I see is that this remaining few months, we might have just started. The real work will catch up, like January. Wabula pulojekiti eno ey'oluguudo luno yeesoose mu nsi yonna okuweebwa ensimbi okuva mu kitongole kino ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga kyakussa mu nkola pulojekiti eno ku lwa gavumenti ya Uganda.